Kadaama TV tuzze tubabuulira ku kintu kya ssente okubeera nga muli very careful nga mwegendereza nnyo ku ssente ze mukola. Ti ssente ze mukola zino bantu bangi nnyo abazeetaaga. Ssente ze weekoledde mu ntuuyo zo ate abazitunuulidde bangi okuva ku basabirizi paka ku ba family members. Kakati ate okwo tutaddeko ne baboosi. Ate nga buli kintu kye twogera wano sigamba nti buli baboosi, sigamba nti buli kampani, sigamba nti buli muntu, wabula babeeramu bassekinnoomu. Naye bassekinnoomu abo ojja kuba tomumanyi. Ky'obola nga ffe tubeera tuyisaawo eddoboozi lyaffe obeere ng'oli tugamba ng'oli alert nga weetegese. Bwe kikutuukako manya twakyogerako. Bwe kiba tekikutuuseeko yisa emikono mu maaso. Bwe kiba kigenda kukutuukako olwedde oba okimanyiiko osobola okipreventinga. Tugenda baleetera leero Kadaama agenda okunnyonnyola nti ye ate boosi we yennyini yalinga amubba ssente. Mumanyi nti bababa be bayituyambako okubeera nga tutuwala ssente ozisukuma oba oluusi be tuwa ne tugamba nti nsukumira ssente ku muntu bw'ati ne bw'ati ne bw'ati ziteekeyo. Kadaama ono agenda tunyumiza oba atubuulire nti ekintu kino kirungi naye ate ye baakimubbiramu nga boosi we yennyini yamubba ssente ezo ng'amulaga ntaddeyo ssente n'amuleetera n'ebipapula naye ng'ebipapula byonna by'amuleetera byonna yennyini yabipanze ku kompyuta ye. So mubeera mulina okwegendereza, mulina okufolowinga ssente zammwe. Twogera nnyo ku kintu kya ssente. Kubeera waliwo ne Kadaama awo eyatuweereza message n'agamba nti ssente ze zonna nga bwe yalinga azisukuma already yali ate akolaganye n'omuntu w'omu bbanka mu kugulawo wano akawunti. Mukimanyi nti bw'oba ogulawo akawunti bakuwa omuntu n'ogenda n'oyogera naye n'akubuuza details. Akulaga nti bwe yagenda mu bbanka okwogera n'oyo omuntu n'abeera ng'amuwa details, yamugamba nti agenda kuggyayo ATM card ye. Mujjukira story eyo bannaaye. Kakati n'atuuka ekiseera n'abeera ng'agenda nga ATM card tennavaayo naye ng'amaze ogiodaringa. Bwe yatuuka ng'agenda ebweru ssente zonna ng'aziteekayo ku akawunti naye ng'ate ejjukira teyalina internet banking ey'okusobola okulaga bw'ogendamu wali ku internet n'olaba nti ssente zange ze nteekayo gye ziri. Kuba bank nnyingi nnyo wakati ezirina internet banking. Nga bw'ogendayo obagamba njagala kugulawo akawunti ne bakugulirawo akawunti ne bakuwa n'ennamba z'osobola okukubamu. Oluusi babiweereza ku email ng'okozesa ddala okozesa akawunti namba yo okubeera nga ye password okulaba ssente mmeka eziri ku akawunti yo. So Kadaama ono ng'agenda ebweru amazeeyo ebbanga ly'amazeeyo akoze ssente naye ng'ono yennyini omuntu eyali mu bbanka kaadi eyo yagifuna. Yafuna kaadi ye ya ATM ogenda okukomawo Uganda nga tewali wadde ne 10. Ate ng'ajjukira abantu bano babakyusa. Omuntu nga takyamujjukira bamugamba genda kuba Kadaama nabugamba nti asobola okubidde lwaki teyagenda n'abeera nga agamba aba banka. Omanyi bw'ogamba manager ebbanga lye wagulirawo balaga omuntu aba yakuyamba okugulawo akawunti eyo. Ye ng'agamba buli kintu takimanyi naye ne buwaayo buwi account number ng'agaana account number yali takyagijjukira. Ye akimanyi nti yali ng'asukuma ssente nga zigendako ng'aziwa brother we. Lwa story eyo nze nalabanga eyali bwetyo lwa nsonga nti era obeerako ne buslips obulaga account kwennyini kw'oteeka ssente. Ate n'agamba ne brother we yali talina buslips obulaga account number ye. Kagamba bintu byali bibuzaabuza nti ye bwe yawa brother we account number yasukumanga busukumi ssente brother we n'agamba azitaddeyo. Kati awo tetumanyi oba brother we yamuyiiya, tetumanyi oba ono yennyini eyagyawo ATM yalinga amuyiiya kuba ye agamba kirabika oli yagyawo ATM. Kati awo ne kisigalawo brother we yakikolanga oba ow'omu bbanka yagyawo ATM card ye kuba ATM yali erina okuvayo mu nnaku 3 naye atejjukira enkeera Kadaama lw'alinnya n'agenda. Mumanyi ebintu ebyo oluusi bibeera biri fast. So banne mwegenderezenga nnyo ku kintu kya ssente kuba omuntu yennyini gw'osuubira nti tasobola kubeera ng'akulya ssente yajja okuzirya. Tubabuulidde story ya ssente, tubalaze waliwo n'oyo gwe twabaleetedde ne bagamba nti amagini g'e Buwarabu. Kati amagini gajja gatya ne gatwala ssente olwedde ezituuse e Uganda. Story eyo twagikoze mwagirabye. Gwe baaga miliyoni 3 zonna baazitutte. So banne mwegendereze nnyo ku kintu ekikwatagana ne ssente
ne baboosi bano bennyini bemutuma n'otuma boosi onogamba boosi nteerayo sente zino zibaluma ate oluusi tebalina sente ate bw'ona ogwa mu famire nga boosi ayina drugs z'akozesa abo babeera bazibu kuba bw'abeera nga talina sente zigula ebyo bintu byabwe beekubamu oba bebanywa ajja kukozesanga sente zo so mubeere nga beegendereza boosi bagamba akusukumidde sente akuwe ka siliipu n'ekirala nga tonava Uganda mugezengako okuggulawo akawunti ezirina oba eziri ku internet banking nti ogenda mu bank n'obagamba nzigulawo account nenjagala ne internet banking nti buli mwezi babeera bakuweereza bank statement ku email yo kati password etera kubeera account yo namba 2 ezisooka oba ezisembayo oba ez'omumaka kisinziira bank kiki kyekugamba oba policy zaayo osobola okucekinga sente zo zigendayo naye muvenga mu kwesiga abantu nti sente zange gundi aziteekayo omuntu gwe weesiga yakulyamu olukwe katusooke tuwulize Kadaama ono boosi we yali akikola atya okubeera nga sente ze yali azitwala alo Nyabulika Namativi yebala emirimu ebala ebyotutuusaako amanyaganyeza hebwa Fatuma Zakadaama mukwano mbadde njogera ku mulamwa gw'abaana bano abasiraanidde ku kisaawe be baafeze be baawadde tiketi enfu be baayononedde pasipooti zaabwe kyogerako bwe nti ekyokufojjaringa etiketi kituufu abantu bano babikolera ddala nze bosi wange nga naakajja yanfera emirundi n'emirundi ng'agenda mu kompyuta gy'akolera n'akubya ebipapula n'abindeetera n'aŋŋamba sente azisindise e Uganda naye nga sente aba tazisindise naye ng'akulaga nga ne namba kweri paata enamba eyo gye baweereze ekipapula bagende bagyeyo sente pinikodi eyo nga mu butuufu abaana okutuuka mu banka e Uganda nga sente tezibanga nayo ekitegeeza baferera ddala abantu ba wano bafu nnyo bafeere bannange era nze saakitidde bwe nawulidde abaana balaajana balina airtiketi enfu bituufu baali bakoze nze omusajja yakinkola kumala emyezi ng'ena naye biwumanga bwe yanferanga ogusooka n'ogwokubiri ogwokusatu ng'azisindika ebyaddala bwe yanfera ogusooka n'ogwokubiri ogwokusatu ng'azisindika ebyaddala naye nga mukulu Kadaama sente zaakuwadde mu lunaku lw'omwezi nga lumu amazima gennyini zituuka nga 21 ng'omwezi gunaatera okuggwako gw'olimu omulala bwe batyo y'enkola yaabwe kitegeera